Lwaki batambulira bagenda bataddeko kamasiki abasiraamu olukaga bewandisizza abalonze ofiisi ya disitulikaazi balangiridde okulonda besigera embeera ebaddewo ebadde ya kulonda era abasiraamu bonna babadde balonda tujja kulonda executive yonna nekyoba tumanyire tumaze emyaka 2 nga omuzikiti guno tegulina bukulembeze wasfa yafa yali imaamu fefeka naaba nga yali chairman ebbanga lino lyonna lyonna abantu bonna tulonda olwaliro kulonda bakulembeze tetulina imaamu tetulina bakulembeze n'olwensonga kyekiganya abantu okulonda olw'embeera eyo era twasayodde okulaba nga twetadde security wano ejja ono okukuuma nga waliwo obutali butebenkevu kubanga disitulikaazi abadde yeefuula nti enanyini ensonga disitulikaazi itabuulirirwa disitulikaazi itawugulwa ekyokubiri ng'ekitebe kino ekirongeddwako olwaleero tetukirowoozangako nti kyekya disitulikiti eri kiyunga nga 19 lasitiya ezeminesi yajja n'agamba disitulikaazi n'amugatisalawo ku bintu bibiri oba oli imaamu oba oli disitulikaazi kyokka disitulikaazi bwe yajazze wano twamuwa bwebbaluwa yakumala emyaka 5 emyaka 5 bwe gyaggwako katonda n'amuwa nawe tumulonda n'agenda kuba disitulikaazi nekirowoozangako nti pulezidenti yabeera LC wano ku kyalo gy'abeera nelw'ensonga eyo kyekiganya abasiraamu bawano okwetaba mu kulonda kuno netubanga tetujja twetabyemu lwansonga butali butebeevu bwa munnaffe kubanga mulya z'amaanyi badde tulina okulonda chairman n'obukiiko bwayo naye ekitutabudde Uganda Supreme Council okuleeta ebiwandiiko disitulikaazi ye chairman ye imaamu ye muwanika kijja kitya abakulembeze abali waggulu eyo balina okukitereeza mu bwangu omuntu omu agane kukola ki agane kuyayanira buli kimu ebyo mugalu asanya atereeze ekintu nga oba atereeza umma ya busiraamu asanya akole ki atereeze naye so si kugamba nti nakyemalire kankole bwe nti kankolewa twagala tulonde obukulembeze bw'omuzikiti buli wamu tulonde andi akati ekiwandiiko kize nga kigamba nti tewali kulonda kakati ne bagamba nti disitulikaazi yalina okubeera in charge w'omuzikiti ate yalina okubeera imaamu yalina okubeera omuwanika ebifo byonna byonna abaagala noba disitulikaazi kiringa ekigamba nti okumulekera obusiraamu akole ki ate nga tekisoboka tulina okwerwanako okutuusa nga ekintu kikoleze ki kikoleddwa lwamarashidi abantu bazeogityanga ovaayo bwe baza okulonda tugeza okulaba ebyokola bye baleese nga bya myaka gyadda ate nga byebiragira ssaawa eno bakulanga ugamba bite nga biga 2016 ate nga bye baleeta ssaawa eno nti bino baabikola dda okumala okubikola edda abantu ne baddayo nga si bamativu ku nsonga eyo
n'olw'ensonga eyo omuntu teyalibadde ng'atwala district kadhi imaamu ebifo 9 nga tumanyi nti akakiiko kaba n'abantu 9 kitegeeza konna yakeza era batuleetedde empapula nga ziragira okulonda abantu omeka basatu abantu basatu kuli kansala bamwise bata kansala omwe w'abakyala ne kansala w'abaami ebifunga 2 byetugonze tukitegeera tulina kulonda lukiiko lwa muzikiti ng'emizikiti emirala naye ekizibu kye twafuna nti bakama baffe okuva ku supuliimu namba esinga kankitwali tebalina mirimu balondera abantu mu bifo ng'omuntu bamulonze naye nga talina mulimu ne bamuleeta awantu ne bamuteeka awantu naye nga kyafudde omulimu gwe olwaleero wano e Mukono obutalondera lukiiko luno abakulembeze abaliwo abayefuula nti be batwalawo bula lya mirimu so senga omuntu abaako nekyakola tayinza kulwanira mbeera nti nze ntwala wano nze ntwala wali jijukira twaliko ku kitebe ekikulu ekiyunga naye oluvannyuma mufuti yabuuza ekitebe kiri ludda nebakakasibwa nti ekitebe kiri wali naye oluvannyuma aye ne bakikyusa ne bakiteeka eno naye mu kukiteeka eno waliwo mbeera ya butaba na mirimu abantu tusaba abantu bafune emirimu bakole baleme kulowoolezanga mu mizikiti abasiraamu baluddenga balowooleza nnyo namba esinga mu mizikiti mu busente bubasuulasuula oli n'amanya nti webananzija wano ze byange nga ku nsi biwedde ekyo kyekizibu ekiriwo okubeera nti abasiraamu tebakola tusaba abasiraamu bakole benyigire mukola kati olwaleero batudde ne batalonda naye kibaganya okulonda babadde bazze nga bagenda kulonda olukiiko lw'omuzikiti naye ekigenze mu maaso oluvannyuma lw'okulonda abasiraamu bonna abasiraamu nga lukaga batudde mu muzikiti ne bagamba nti ebyo bagenda kulonda ebyo tutategedde beeronde kati omuzikiti omulamba gwe olaba nga gwagamba nti gwaguvunaanyizibwako muvuddemu abantu 23 be balonze omu afunga obululu 2 omulala n'afuna 2 n'akamu ne kafa akati gwe kikuwaaki agamba nti okulembera abantu abo era bakwagala awo okimanya bumanya ne bakama abo nti omuzikiti ogw'ekibuga olaba gulonda ennonda eyo wabeerawo kwesoni maaka ku bukulembeze obuliwo obwewaŋŋamyawo ne bano abakyala bano nemuganira kati tekutambudde wano abantu bazze amanya Muhammad Wasotakwana nga mu budde buno buyiseeko mbadde chairman w'ettwaliro erya Mukono municipality esaidi ya Uganda Muslim Supreme Council. Okulonda nyinza okugamba kutambudde bulungi oba tekutambudde bulungi byombi. Ekisooka okulonda kubaddewo abantu ne balonda badde omu ku beesimbyewo era ndi omu ku bawanguddwa kyesiina ku mutawaana gwonna nzikiriziganya awangudde naye nga ekikulu kiri nti abantu baganye okulonda basazeewo ne batuula butuuzi mu muzikiti abantu nga 2 abakkiriza bo ne bagira ki bo ne balonda basigadde batudde nga beemulugunya tebafuna kusomesebwa kumala ekyokubiri nga bagamba omuzikiti guno gubadde gulina okulonda olukiiko lwa executive olujjudde kubanga balonza abantu 3 bakansala bokka ow'abavubuka ow'abakyala ne kansala agenda omusajja agenda ku lukiiko naye nga bo bagamba omuzikiti gulina okulonda olukiiko lwa executive kyekibanyiizizza ne bagaana okulonda kutuusa nga olukiiko lwa executive lulondeddwa bo ye endowooza yaabwe kyetwandisabye bakama baffe aba Uganda Muslim Council baveeyo batereeze ensonga eno kuba batuuze abalonzi bagamba nti waliwo emizikiti 2 ogw'ekiyunga n'ogw'emukono gyonna mizikiti gya disitulikiti kati tebategedde muzikiti ki ogubadde kuba gikola omulundi gumu guliwo ogubadde kutalina kulondebwako muntu kati baagala okunyonyola obulungi nekyo tusaba bakama baffe baveeyo banyonyole abantu abo olw'obulungi bw'obusiraamu electoral commission eya Uganda Muslim Council yagambye emizikiti egiriko ebitebe bya disitulikiti tezijja kulonda nkiiko olwo balimala okulonda enkiiko za disitulikiti bagenda ku appointinga abantu naye byo si biwandiike byabadde mu bigambo
era kyevudde kugamba nti baveeyo bajje bannyonnyola abantu ekintu kino bakitegeere bulungi kuba abantu balemedde okukitegeera obulungi kubanga enkiiko bagamba olukiiko lunaalondebwanga olwa disitulikiti ku bitebe bya disitulikiti lunaabanga lufuga omuzikiti ogwo oguli awo abatuuze kibawakanya bagamba nti abatuuze b'ekitundu balina okuba n'olukiiko lwabwe olubatwala. Musali Gwamba Imaamu Mukono Santo Mukono Masijatiki Santo Mosque. Okulonda kutambudde bulungi naye nga kubaddemuko ensobi nga tezikoleddwa nga omuzikiti guno wabula nga zaavudde waggulu. Ebyokukozesebwa mu kulonda byazzeemu koleeti enteekateeka tyadde ki abantu kubagamba nti mwera kulonda badde bagimanyi nga ki bajja kulonda naye nga sisitemu gyalina okuyitamu okulonda abantu badde ki asiwo nga tebagimanyi. Lwadde nga lwakusatu tutegera amawulire tufuna amawulire nti buli agenda okulonda endokumira okwewandiisa naye nga ate information eyo yonna eteekebwa muki lwakutaano kati bazze nga bazze kulonda naye nga ate mu regisita y'okulonda ki nga tebaliimu. Abantu babadde bangi twalira wamu naye nga abalonze abasobodde okwewandiisa babadde batono olw'ensonga babadde bakimanyi ng'enkola yaffe ya bulijjo otuma olw'okusaala nga kukola ki nga kulonda kati ekyo kitalaganyizamu okulonda naye nga sayidi zombi sayidi ezivuganya zombi zagezezzaako okuba nti baki zikunga abantu era bazze okulonda kutabudde bulungi kuba gwe basinze akkiriza nti bakoze eki bamusinze. Sisitimu gye bayiseemu ey'okulonda si gye badde basuubiriramu badde basuubirira sisitimu yaffe ya bulijjo kumala kusaala kukola ki kulonda naye nga badde kino kyewabuuziza nti lwaki tulonze ebifo 3 byokka ekyo kyavuddewo bakama baffe Allah tugamba mu Qur'ani bada billahi minash shaitani rajim atiu Allah wa atiu rasulahu wal amri minkum timutye Allah mutye n'omubaka we mutye nebo bannanyini ebiragiro kati bannanyini ebiragiro batugambye tulole emizikiti wala emizikiti etajja kulonda emizikiti etajja kulonda ng'omuzikiti ogulina ekitebe ky'ettwale guba tegujja kulonda si gweguna omuzikiti ogulina ekitebe ekya disitulikiti guba tegujja kulonda omuzikiti ogulina ekitebe ekya region tegujja kulonda omuzikiti ogulina ekitebe nga okulonda abali abalala bali gulonda ninga ennonda ki si eyabali ki abasigadde bonna nga batajja kulondebwa nga imaamu tajja kulondebwa owettuwa tajja kulondebwa district council tajja kulondebwa owa region tajja kulondebwa ne mufuti nga tajja kulondebwa kati ng'emizikiti egyo gina ebitebe ebyo abo tebadde bakulondebwa n'obukiiko obulala kati obukiiko obudde bujja okulondebwa nga keeka abavubuka era balondeddwa wano awana ayiseewo tewali amuvuganyiza ow'abakyala badde wakulondebwa era nimisiba babalonze eri era wana ayiseewo atavuganyizibwa hajati Amina Nakadama yo kansa ow'abavubuka Bismillahirrahmanirrahim. Amanya Semogere Moses. Ankolanga district returning officer wa Mukono. Capacity eyo badde wano lwaleero ku muzikiti ogw'e Mukono district gwe yatwala batulonda mu kategore y'enjawulo okuva ku mizikiti emirala ku bifo ebyo ebisatu. Ekifo kya bavubuka kyo yakyesimbyemu Sharifu
wamala yewandisiza yekka ebintu bye birimu okusunsulamu era tugenda okutuuka nga tewali mulala yewandisiza n'ayitamu unopposed n'ekifo ky'abakyala kyagenda okukiikirira okutwala okuva Muzikiti tuno mukyala Nakadaama Amina yakyewandisizaamu era tewadde omulala naye yewandiisa naye n'ayitamu unopposed pozi nga kansala akikira Omuzikiti kuno twaliko mwewandisizaamu bacontestants babiri ng'asooka adde ayitibwa Mukulutakwana Muhammad n'owokubiri Sheikh Senkuba bigenze okulonda kugenze mu maaso mu ngeri ya kimpowooze era bigenze okukomekerezebwa nga Sheikh Senkuba yatutte obwakansala n'obululu 2 nga munne gw'adde avuganya naye afunyeyo obululu 2 olw'ensonga eyo nga bwe biri tumaze okumudikira eyalinga era ye official kansala okuva mu masigiri atya twale eya municipal ya Mukono municipal twali gyesanyira abantu 6 kubo 23 bebasobodde okutandika 23 era bebalonze ebivuddemu byebyo olwona nga bakutali kwampaka kuli kwa ddembe oli kwa ddembe okulonda nga yewandisizza oba obutalonda Jumawere zembadde ssentebe w'omuzikiti guno Mukono Masikiti Atiki kati okulonda ku lwaleero abasiraamu kibadde basuubira kubaddewo nti badde basuubira okulonda abakulembeze be baagala balonda executive ssentebe vice omuwanika n'abamemba abaddako naye nkolezeewo kusala abasiraamu nsawo nti balonda bakansala bokka ng'ate obukulembeze bwe bukola obwetaavu okulaakulanya ekifo okulakulanya abavubuka abakyala okusakira abasiraamu mu kitundu ekyo kitegeeza ki nti abasiraamu b'Omukono Atiki bafiiriddwako omukisa okutasakirwa kati balina abasakira enkolezeewo nti kazi yalese ekintu nti ekitebe kiri wano Mukono naye nga tekitebe kya Uganda Muslim Council kimanyiddwa kiyunga ngambazako emabega omwaka guno mu January 19 mufuti yajja ekiyunga nze kenyini nabuuza mufuti tekitebe kiri luddawo natugamba ekitebe kiri kiyunga era namugamba ebintu bibiri kazi erondako ekintu kimu okubanga district kazi osigale ekiyunga oba ofuka imaamu osigale Mukono namuwa wiikisi 2 ekitaakolebwa kyendowooza nti ebintu bino byonna ebizize mu busiraamu bagala okulwanaganya busiraamu kuva ku kitebe kya Uganda Muslim Council kuba mufuti byayogera sekretary John tekiteeka mu nkola era olwaleero nebaza abasiraamu b'e Mukono bembadde nkulembera ti bafuze obuntu bulamu butatuswazanga fe abasiraamu kulwanagana kiwaako kitya nti ku bantu 7 abawandikidde regisita abakozi ba district kazi bebalonze babadde 23 bebalonze abasiraamu baganya okulonda tekifaananyi kyembawaako kyolwaleero temizikire gyonna gyolaba nti lwaki ekyatuuse ku mufuti embalala beetamwe lwa kintu kino batandika emizikiti gino nga bo ng'abasiraamu mu kitundu ne bawaayo ekyatuuse kijja kuba mu busiraamu kati esaawa zino zengera kusigala nga nsakira abasiraamu mu kitundu n'abavubuka okubajjayo for example teyatunulamu nti eri abavubuka nga eyagala emitwalo 5-10 agala kusika capati agala kutandika mu katale agala kuteeka manda omukyala atali mu famire omukyala takola